onzita Ensokera nebaza Mukama Katonda. God is good all the time. Ntutuuse ku lunaku bweru tunaffe. This is going to be a memorable day in the history of the creative sector. Abaaliwo batuyamba ne bakola amendment eyo bill gye tubaddeko 2006 act gye tubaddeko gye twagala okwamendinga simbi naye waliwo ebintu ebireetedde okubeera nti ebyasalirwawo ku olwo mu 2006 tebikoleddwako. Eyo nayo nsonga lwaki tebikoleddwako. Nze nganze ffe nga ffe submission yaffe waliwo ebintu scattered mandates eza copyright ziri scattered. Waliwo eziri mu UCC, URSB nga bw'obudde bazoogera, Ministry of Justice, everywhere. So such scattered mandates tosobola kuŋŋamba nti basobola okwegattamu bakole enforcements. Yo nsonga lwaki mu amendments we opted and requested for an authority. Nga bw'olaba URA for revenue. URA is there to authorize revenue zonna zonna nti tariffs ziri wezi. If we don't have an authority for the copyright law, era tuba tusirese kihanginga. If you talk about UPRS, who is going to manage it? URSB bagitise ebintu bingi. Proposals zindabye kati ate bagivinga nnyo gundi ku URSB tebagitika. It has enough. We just need an authority. When it comes to implementation abantu bayonoonye tteeka oba bakiyita violating the copyright, twetaaga board already nga weeri, authority nga weeri, ogenderawo ne mu kooti. Ne kati woogendera URSB simanya biki, they have their offices. So we need an independent authority to govern and preserve and to manage copyright law. Kati kino kiri automatic kitegeeza tujjeko enkofiira zaffe tulekere okwagala kuba bakabaka. As Uganda Musicians Association, we are fighting for the product. We are promoting the product, not brands. Essaawa eno bulijjo nkibagamba simyaka nkwogera nnyo mu interviews zange nti we are in the same situation. We have the same mission. But our problem is who is to execute, who is in administration, and who is in command and control. But we have the same problem. Essaawa eno tuna nti byonna bye twogerako byaffe ffenna nti era olabye tusobola okudiscussingana bonna. Wano tewali kati nti nze gundi simanyi kibiina gundi. We have the same problem. Ne Law Reform Commission. Law Reform Commission kitongole kirawo kirondoola copyright. Kyekibadde kiwomya omutwe mu consultative meetings z'olabye nti twabagamba nti tulina regions, not only in Kampala, ne regions zonna mu ba meeting, because this is a common problem. So bamaze consultative meetings zonna regionally, kati baze mu Kampala. This is the last one, because we're talking the Attorney General. Some of the people were saying we are not consulted. So neagamba, let us have one mega consultative meeting. Era abantu ba creative sector ng'oli eyo. Copyright is not all about music only. Bw'oba oli creator nga leero toze mu meeting eno, that means gwe weekotogera. Copyright is your house. Copyrights are your apartments, as you've heard the guy elaborating it. Copyright is your wealth. Your content is everything to you. It can bring everything very important to your life. So bw'obeerawo nga n'okirekera abalala nti byabagundi, aba artists, ba creators, stop leaving your issues to other people. Kyovola nti n'abantu abasinga balabanga UPRS nti bebakama baffe naye bebakama baabwe. You, the content creator, you're the boss to UPRS. Naye mwabaleka ne bakola bye baagala. Atakitegedde kitya? Kati mu kino nga bw'olaba kino nti it's about all that. Ekintu kino result eziva mu kino zigenda kuweebwa Attorney General together with Dr. Hilderman Mazongo to the private mover. Kye bagenda oteeka ku table ya Parliament. So they are all waiting for the consultative meeting. Zivuddemu ki? Kaakati for omulimu gwaffe essaawa eno bwe tuba tutuuse ku 11. This is the time we should lobby MPs
era nsaba ba MPs mwena mutubeererewo because we also be there for you. Campaigns abayimbi be bazikola, so you also benefit when we've benefited. Tusaba bannange kati kiri mu mikono gyabwe bwe bamala reform commission n'ekireta tonde gyo nakiteekawo wali emikono tulina crossing our hands and humbly request the MPs to be there for us kuba kati wali be batebolinga fe tusaba bonna era kyovola nti Honorable Hildaman agambye his mandate now is to lobby for MPs to support this bill. Thank you. Omwami Kenneth akugambye, Council Kenneth akugambye, it's not a mandate for you to register your music. If you feel like owning your music, it's not compulsory. Bwoba owulira nti nze kati nze mwema nkoze project song nga ya company, I have that mandate and I have to register that song as being mine because dubeerawo for business. Bwoba owulira ng'oyagala, you can go in for it. My only argument about registration, 50 is fine for the whole album, but gazetting, Uganda Public something, UPPC, gazetting, tosobola kungamba nti I'm gazetting every album at 350,000. Era nabo twagala nnyo tulabe leero oba tukimalira wano, nabo baseeko ku ssente batubuulire lwaki ezo. Because ojja kwesanga abaana bangi abaagala owning their music naye nga tasobola ssente ezo. Ze lumu natwalayo abaana bakadonkamu bayimba oluyimba nga lwa COVID, so they had to gazette it okubeera nga baluguza Ministry of Health. Tosobola kutunda kintu nga toki owninze. Remember that is your wealth. Property yo nti yeno. This shows that it is mine in a certificate. It is not mandatory for you to do it, but if you like it, you can go in for it. Naye kati kye twagala aba Uganda gazetting twagala bakendeze ku ssente ezo babeere pocket friendly. Bulungi nnyo leero wano kiggweera wano. Social Services Bureau gye mumanyi nga URSB ekitongole kya gavumenti nga kivunaanyizibwa ku bintu bingi, kivunaanyizibwa ku kuwandiisa company, businesses, civil marriages n'okuwandiisa ebiyiiye tuyita ebiyiiye birimu ebintu bingi, birimu copyright, trademarks, patents, utility models, industrial designs, geographical indications. So buli mulimu URSB we bunaanyizibwa bwe tukola URSB. Abaye tuli kukiwana eno. Olwaleero tulikola kye tuyita consultative meeting oba okwebuuza okufuna ebirowoozo endowooza eya abalina obwannannyini ku kye tuyita copyright. Nga bino ebiyiiye ebya copyright omuntu asobola okubeera n'obwannannyini ku kiyekya ng'ekitabo, oluyimba, ekifaananyi ekisiige, dramatic works oba kye tuyita emizannyo, oba engeri omuntu gy'azinamu n'abirikodinga abeera n'obwannannyini copyright. Ne computer programs oba ebintu ebikusobozesa okukozesa computer programs. So olwaleero tuli kufuna ebirowoozo ngeri ki gye tusobola okulongoosaamu etteeka ery'enga. Njagala okubajjukiza nti etteeka erivunaanyizibwa ku copyright ly'etteeka lye tuyita Copyright and Neighboring Rights Act eryakolebwa mu mwaka gwa 2006. Etteeka eryo lirina ne regulations ziteeka mu nkola etteeka. Regulations ezo ze Copyright and Neighboring Rights Regulations z'omwaka 2010. So wabaddewo ebintu bingi, ebintu ebikyuse, mulaba tekinologi engeri gyakyusizaamu ebintu. Ennaku zino omuntu asobola
okuzanya oluyimba ku mutimbagano oba ku internet n'asharinga n'abantu. Tulina n'ebintu kati abayimbi bye baagala okulongoosaamu kyetuyitako ringback tones, bw'okuba essimu n'owulira akayimba background. Abayimbi beemulugunya nti tebafunamu bulungi mu bintu byabwe eri ennyimba zaabwe. Ne wabeerawo n'ekintu kye tuyita private copyleft, nti nga n'amasimu ge tulina ge tukozesa oba computers oba flash disks zigendako osobola ozeyambisa n'obeera nga okukozesa ebintu ebiyiiyi biri copyright protected, naye nga oli nannyini byo taliganirwamu. Kati z'ensonga ezibadde zivuddeyo nga bannannyini abalina obwannannyini ebiyiiye bino nga baagala kukola ki kubikyusaamu. Okwebuzirisa kuno tekutandikidde wano, tukukoze mu ggulu, tukukoze mu Mbarara, tukukoze mu Mbale, kati eno consultative meeting eya Central Region okubeera nga tuteeka wamu ebirowoozo ebyo, then tujja kubeera ne validation meeting, tubeere nga ba stakeholders oba bannannyini by'obuyiiyi tubawa endowooza ezabavaamu, then process y'okola okukyusaamu etteeka ebeere ng'ekola ki. Muwunzise ki olwaleero? Muwunzise ki olwaleero? Okuwunzika olwaleero kubanga nga bwe ŋŋambye nti this is a consultative meeting, kufuna ndowooza, kufuna birowoozo. So wano we tuli kufuna birowoozo byonna era obawulira bali kuwaayo ebirowoozo byabwe, kuba ffe twagala kufuna buli kirowoozo oba ayogedde ki oba ayogedde ki kyetwagala tubeere nga tukidocumentinga nga tugenda okukola ki okubitumikiramu. Abayimbi abamu balina ekintu kye boogerako